legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may... Hey, Musa. Wanji. Kulikayo. Nsanyusa okulaba wakomyewo ddi? Wadde oludde okubeera nga tuli ku ofiisi. Era nga bwe nakugambye nti leero nneteekwa okukola. Ngambye kanzije. Nziremu mpeereze nga bulijjo. Nsanyusa okulaba. Nange nneeyanza akaseera kompadde okuwummulamu. Kubanga ekituufu kyo kiri nti kati mpulira nga ndi mukkakkamu. Naye Musa. Ki? Naye Musa. Musa olina kye wankola. Singa mbadde munafu naye badde ndowooza oba wagenda mu basawo. Musa, oyinza kikiriza mu buli bwembeera ndowooza ku ggwe. Buli kyenkola ndowooza ku ggwe. To the extent watandise n'okunzijira mu birooto. Musa onjagaza ki? Lindako pounds anti ontwala speed. Oluntya. Lwaki ogamba mbu nnyinza okuba nina kye nnakola? Nedda. Olowoozezza bubi. Sirina kye nnakola. Ye ate era nga lwaki nkikola? Nedda. Musa, tobanga olina kyonkola. Lwaki olidda kikonzira mu birowoozo? Nedda. Ye ate era nga lwaki mba nkikola mukama wange. Naye kino kyogambye eky'ebirooto. Ebiseera ebisinga obungi ebirooto ebyo bijjira mu ngeri za mirundi mingi. Waliwo ekirooto ekijja just obuzzi n'oloota ekintu nga tekiribaawo nga tolikirabako nga kizze buzze kigudde bu. Tukyuseemuko. Ate waliwo ekirooto ky'oloota nga kijja kumala kituukirire gwena kiwa buwikadde. N'ebyo gye biri nga birina meaning oluusi n'oloota ekintu bwe kiti naye nga kitegeeza bwe kiti. Era oluusi mulimu abakugu abagamba mbu bamanyi okuvvuunula ebirooto ebyo. Kati gwe simanyi walootedde mu mbeera kiki kye waloose. I don't know. Kati Musa, tolina kyagala kuŋŋamba? Okugamba not really. Kirabika sirina. Musa, tolina kyagala kuŋŋamba ddala? Mpozi kale akagambo ke nnyinza okukuwaayo. Kakwebaza. Webale kumpa budde. Thank you. Ekituufu kiri nti pound zimpumudde ekimala obudde bwe wampa mbukozesezza bulungi kati ndi fine. Yeah. Musa. Musa gwe. Kiki? Kale, webale kujja. Tukwaniriza. Kankuleko okola ebyo by'olina okukola. Kale munnaye. Webale kunchekingako. Musa gwe. Kiki? Kale. Mukama wange mbadde ndese documents zonna z'okuleta. Kiki gwe? Mukama wange nga toli mu mbeera nnungi waliwo obuzibu bwonna. Toddangamu kumbuuza. Embeera zange tezina kizikwatako. But you had told me to print out these documents. They are here. N'okatunuulira ng'obula okkatta. Can you get out? Mukama wange mbadde nsaba osooka okebeera olaba byonna printinze. Get out. Get out. Bitch.
Debi kakati ekiriwo ku nsonga yaffe eri nvuddeyo ewaka nga buli kimu nkitereezezza nga we kirina okubeera okitegeera buli kimu nkitereezezza nga we kirina okubeera kati omupiira guli ku sayidi yo njagala Musa omukwate mu ngalo zeezo abeere nga wuwo kyenjagala njagala onkolere ky'olina okukola naye okukikola nja kukikola naye ddala okakasa Musa taŋŋaane kati debiraba nze nakuwa Musa n'omutima ogwo gwebeera ng'okimanyi nti namukwasa n'omutima gumu era simanyi wogenda kikola kuba njagala omunkwatire mu ngalo zo abeere nga tandowoozaako yadde n'omulundi n'ogumu abeere ng'alowooza ggwe okakasa ddala Nisha Musa wamumpa na mutima gumu n'omutima ogwo teri kadda nnyuma kati nze ondaba nze mpunya nnyonyi bw'oleeta Musa mpunya nnyonyi naawe kati bya Musa nze ne Musa tuli tuti ekintu nakikwasizza ekyoyina okukola okimanyi ya ekyokukola nkimanyi ate ekirala nange ng'omuntu nina sitayiro zange ninayo bed to bed suplex eyo bw'enaamulema ninayo ate avadakavadu tejjakuleka waggulu igwombulamu Debi okimanyi badde nkulaba ng'omuntu naye olabika no togenda kubeera n'ebyaffe naye gwe kyolina okukola kyekyo nze njagala Musa aneerabirire ddala abeere nga tajjukira nakujjukira nti no yali ayagadde ku Nisha bwe kindekere bulekezi naye gwe wa avadakavadula ndabika sigenda kusobola abantu tuba n'obukodyo bwaffe Musa sikuwadde mutemu mutemu mu ngeri eri mweyagala mutemulire yinza okuba Musa muwadde omuntu omutemu agenda omumaliriza naye jamutemula mu mirembe sinjagala kasita omutemula mu mirembe gwe nze njagala kintu eki abeere nga takyajjukira yadde nti yali ayagadde ku Nisha mpulira kyokka kyenjagala era Debi ekyo woonakinzannyira bwe binekere nze ne Musa yanaakuwa results ate ayinza n'okugamba oba senga nasooka kusanga Debi mu kifo kya Nisha kyolina kyolabye omumanyi buye Nisha ofubutuseewo ate buddeeyo tusanyusa okukulaba ange obasanga naffe tubaddeko wano annange naye ng'oli otya ndikiriya how are you Nisha ndi fine kakati nyina omwami gwe namiitinze bamuyita Sensalire yes bwe mba siri mistaken bamuyita Sensalire era ye yaŋŋambye ebyo byonna nti Nelson yatambulamu Nisha ogambye erinnya ki Sensalire bwe mba siri mistaken bamuyita Sensalire wa black muwanvu omanyi gwe wasisinkanye Nisha yoyo Sensalire erinnya lyeri oyo ye Kaguji ye Kabuto ye Kawaji Kabejja ate Kabuto byebiki kale kangezeko kikugondeza mu lulimi lwomwe lwosobola otegeera omukulu gwe wasisinkanye Sensalire obanga kituufu wamusisinkanye of course ate ebya Nelson nandibijje wakuba gwe mmanyi oyo omukulu ye boosi waffe ye mugagga buli kimu kyolaba kyetuyina kyoyo omukulu kati olaba nze nti Nelson badde mutwala nga boosi wange kati ate oyo ye boosi wa Nelson ye boosi waffe ffenna omukisa gw'olina Nisha kati kankugamba ekintu kimu oyo ekintu kyonna kyakugamba oba ddiiru oba alina kyakusomeramu kkiriza bukkiriza ogambye buli kimu kyolaba kyetubeera nakyo kyoyo omukulu ne Nisha kyenkusaba kiri kimu bambi tosuula Nisha oyo komutuuseeko weebati otuuse ku kye bayita success in life buli kimu kye wali olooseeko nkugaye buli kimu sima kino tekisoboka kino oyo buli kimu kati buye ndoza bye mbadde nkubuuza kyekyo kiwedde kyembadde njagala okumanya nkitegedde kyekyo kyembadde njagala okumanya nkitegedde kati ndooza gwe ne wenkuta
Kale naye nga gwe bale kujja bambi. Kale mami kyonna kyonna ky'oyagala. Kale nze neeyongeddeyo. Kale wulidde ye Kabuto kagojje kakole kawaji nsose nakuwulira leero Kabuto mbadde manyi agamba bambuto nnene Kabuto kaakati noolaba olowooza nate sigenda kudda ku Kabuto wanje ate olwo Nelisoni omukolere ki ninyeetambula. Yes, please. How are you? I'm okay. How are you? Okolachi. Badde nina ke draftinga wano. Okay. Naye kalabika nkamaliriza. That's good. So, the reason writing ku home office here, it's because of 2 reasons. Ensonga esooka, I wanted to invite you out, if you don't mind. Twogere ku nsonga ezinkwatako naawe. In case you don't mind. It's fine. It's okay? Obadde? Ekyokubiri, I'll let you know the time and the place. Okay. Ensonga eyokubiri, nasazeewo kwambala uniform. Naye Musa, uniform eno njambadde lwa kubeera ggwe. Najambadde lwa kubeera ggwe Musa. Pounds. Ekitofu tomanyisa yompadde. Osanyuse. Nnyo. Kuba kati ndabira ddala nga ffe ababiri tutandise okukwatagana. Era ekyo kimpadde essanyu kiragira ddala nti kampani yaffe egenda mu maaso. Ffe abakulu abawaggulu bwe tuba nga tuli tukwatagana. Buli kimu kiba kijja kutambula bulungi. Nze wange munaye ensonga nderaba twakwatagana dda. Bwe tulina amaaso galaba. Nze on my side. Nakwatagana dda naawe. Okay. Ekyo tokyeraliikirira. Nze nange buli kimu ngenda kati kitambuza mu mbeera esinga okuba ennungi. Gwe neesiga. Jangu opehaga jangu. Oba wano eneegyawo. Nzigyawo. Jangu wano naawe. Naawe tuulula. Ande munnaye eno yendi wala. Eno wafunda. Sijjawo. Nenda kufunya office empya. Okay. Badde nkubuuza ebisa aliwa? Amabisa abadde afulumyemuko. Alaze erudda. Aŋŋambye abadde agenze okukola ki okulaba ngoye za mikolo. Naye ate lwakwa maama kireka bisa agenze si musanyufu. Agenze si musanyufu lwaki nga si musanyufu? Kubanga nzazze birino bye mmaliriza awo. Bwazze namugamba Asha mbadde njagala ojja omperekereko. Namugamba nkyalina bye mmaliriza naye omanyi kyoba okola genda ogambe Walda akuwerekereko kuba gyali eyo. Anzizeemu n'obusungu nanga we Walda simwagala mu bintu byange. Walda tanjagaliza n'emikolo gyange tejagala gibeewo. Ekiki? Ebyo bigambo biva mu bise? Tiwembuuliza maama. Walda ne bise balina buzibu ki? Abaana bange akakuku kaabasigalamu. Kale tewali nnyo kyamaanyi. Nali manyi bwe nayogerako naye yantegeera naye bw'aba teyantegeera yakwongera njogereko naye ndaba ebibyo obadde obimaliriza kuba ndaba essaawa ogenda saameka kusomera. Manze byange era naatera obimaliriza ngende. Okay. Kale ebyabo bindekere nja kwogerako naye. Kale maama. Ogamba oti? Ndi bulungi. Ogamba otamwanyisya gwe. Ndi bulungi sirina tabbu. Laba akawuka. Kiba. Maama ng'oli bulala. Anti omanyi nze sagala kulaba mukazi ng'aliko akantu konna naddala akamutambulirako. Kwe bali kunyumira ka uniform. Yakuula oli bulala. Gwe okimanyi mu baana ba wano bonna
bambala uniform ate kuyambala uniform nobakira abale kusiima Shakulu naye ddala ekiriwo nampulira nkwagala badde njagala twagalane maama tekijja kusoboka ffenna wano tuli bukozi twajja kukola ate gwe otaddemu byakuukwana amangu awo dani wange agamazima gali nti nkwagala naye oba owulira nga tonjagala olw'okuba nga ffenna tukola omulimu gwe gumu nze omulimu nja guleka ne bannange abasajja kati mbunga ova ku mulimu olw'okuba nkuganye laba ono gwe tomanyira bukyekola anaawe ate kiba tekikola kati ate oba nkwagala zisobola jjeemera mutima gwange omutima gwakwagala ne bannange Shakulu ate kati ove ku mulimu nze mba neetaaga ssente kate bw'onaava ku mulimu ogenda ba okola in case nga nkwagadde ate ng'ovudde ku mulimu maama gwe guno mulimu gwokka gwe bantondera wakayingira oli mukozi mupya nfuna omukazi w'ebirooto byange kati ekyokuva ku mulimu kyo sisobola kigula ekyamazima ingesi mu maaso eyo nkirowoozezaako kyoŋŋambye ate ng'ovudde ku mulimu ate nga neetaaga ssente tulaba nti kiba tekijja naawe mu byolowooza okuva ku mulimu kijjeewo dani gwe mufunzi weetaaga ssente of course buli mukazi yenna aba yeetaaga ssente nedda katukole bwe tuti kasooke kusindize nkusimba soke weeyagalemu tekitegeeza nti nkwagadde naye naawe kimanyi ojja kunjagala naye nga zo ssente zimpe sizirinaako kalanti banaye Shakulu ate gwe nkwagadde tutambula nabikola tujja kukolagana gwe neesiga bwe sizina mutima gwo ebisigadde obindeke kulabako nange nsanisa okusanga gyawano bukubo senga Marusi Bridal obadde yagala ku ngoye yamukwano mbadde njagala ku ngoye nga okwanjula naye mbadde njagala ngaleke bulungi engoye tuyina zonna tunulaba oti olabe ez'okwanjula kuyingira mbaga byonna buli kyoyagala senga Marusi Bridal byonna webiri era nange wasenga Marusi bangambye wengenda okusanga ebirungi buli kimu kiriya walla katuwetegereza olabe wawo osinye kuba tulinaawo tulina saidi wano newali wonna gwe kyoyagala kyenkuwa badde njagala ekintu nga kirungi njagala omukolo gwange beere nga ndabika bulungi okitegeera kubanga nze nina kirasi gyenjagala ngazo byonna weebiri watuuse dda senga Marusi Bridal buli kirungi kyonna fe tukirina fe tukisuubuza mu Kampala kati nga gwe woomanyi badde nsaba ondageko kukisinga tulina engoye zonna okuviira ddala kuzitandikirwako paka ku elegance kati gwe wano waliwo jangu tuwetegereze wano wonna tulina zonna naye nga kati mbadde nkugamba nti nsobola okukwambazaamu n'olaba ku kiki ekigenda okukolera naye nga kyenkakasa obulungi kansooke nkugirayo omutindo guno nene nsobola okukwambazaamu okolere omuntu waffe bulungi ekyo kyengagaliraganange nga kije bulungi gende
took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit